po jako akawuwo. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Luweero Haji Yusuf Kamulegeya asinzidde ku ssomero lya Gombe Church of Uganda ku lunaku lw'okwolesa ebitone by'abayizi ne yeebaza abasomesa olw'okusomesanga abaana eby'ennono kw'ossa okubasaba bongere okubasomesa eddiini kiyambeko okumalawo obuseegu mu ggwanga. Ogulaze ebitone by'abaana ate ne gulaga nti guzze ku nnono ey'ebyensoma ey'emikono ey'edda kubanga tulabye ku mikeeka, tulabye ku bitambaala, tulabye ku biwempe, tulabye ku bibbo. Ekyo njagala okukubiriza abasomesa bonna mu ggwanga lyonna okusobola okuyigiriza abaana ebyemikono ebyo. Ebyenjigiriza eby'omutindo kikyali kusoomoozebwa kunene nnyo mu disitulikiti y'e Luweero omuli n'eggombolola eno ey'e Katikamu South, wabula wano abakulembeze nga bakulembeddwamu munna NRM Karume Abubeka basuubizza okubitwala waggulu ng'onaakiikiriddwa omuyambi w'Ekigozi Ali. Katikamu South tulowooza ku mulundi guno twagala tuve mu ludda lw'abeegombi. Ebintu bino nze mbigeraageranya constituency eno ng'erimu emirundi ebiri oba disitulikiti ya Luweero waliwo abeegombi be bafa abali eno mu Katikamu South abeesiimi be bali mu bamunaanika. Bw'otunuulira Dr. Jesse Muyinga ebintu byakola mu bamunaanika abikola lwakuba mukulu wa ssomero ate musomesa kwegamba ebintu ebikolebwa abasomesa biba byanjawulo nnyo mu bintu ebirala byonna ebikolebwa. Sennabulya Medi ngono yakiikiridde omulambuzi w'amasomero ga gavumenti Haji Kamoga Uthman asabye abazadde okuuma obulungi abaana baabwe naddala mu biseera eby'oluwummula. Bagenze mu luwummula naye ensi ejjudde ettima nekko abaana naddala omwana omuwala sibiridde obakuuma obulungi. Abaana ennaku zino balidegenda okuggwako emyezi ebiri ng'abaana bangi ate abavubuka abali mu byalo baboonoonye n'osanga bagenda okudda mu siniya wano ng'ate tajja kusobola kweyongerayo. Omukulu w'essomero lya Gombe Church of Uganda yeebazizza bonna abawagidde kyokka n'asaba abazadde okuteekateeka obulungi abaana mu luwummula. Ate twagala okubakubiriza nti abaana baffe bagenda mu kiseera kya kuwummula mu luwummula luno oluwanvu, n'olwekyo tusaba mubakuume bulungi era mubateeketeeke bulungi nga mbayigiriza okukola emirimu egy'awaka ate basobole okudda nga bali mu mbeera nnungi tutandike okusoma olusoma 2-2. Mu ngeri y'emu n'omusumba Tom Tuna okuva mu ggwanga lya Amerika akubiriza abazadde okwagala abaana baabwe nga babawa ebyetaago ng'ono okwogera bino asinzidde ku ssomero erya Bridges of Glory Nasalan Primary School erisangibwa e Kayunga nga lino ligatta abayizi abatalinaako n'abaliko obulemu. And I'm so thankful that these parents here have entrusted their children to Bridges of Glory. Christian Academy, we're so thankful for that. In the Holy Word of God, the Bible, tells us to raise up our children in the way they should go. Omutandisi w'essomero lino Wanderapo annyonnyodde ensonga eyamuwaliriza okutandika essomero lino omuli okusosolebwa kw'abaana abaliko obulemu mu bifo ebimu oluusi n'okuva eri abazadde baabwe ababalabanga ebikolimo era n'asaba abo bonna ababalina ababaleete basobole okuyambibwa. Njagala okukubira omulanga bannakayunga bonna buli wooli ng'otulaba era ng'otuwulira. Nandisabye tukozesa omukisa guno ogw'essomero lyaffe lino erya Bridges of Glory kubanga liyambye abaana abaliko obulemu bakiggala bano kubanga omukisa guno singa gubadde walala abaana bandibadde nga bayitirivu nnyo. N'omusumba Kakooza Dawsoni ngono yatwala obusumba bw'e Galiraaya mu ssaza ly'Ebbaale mu Kayunga yenyamidde olw'abakristaayo abatayagala kusomesa baana ne babalekanga okwonooneka ng'okwogera bino abadde ku ssomero lya Bright Light Nasalan Primary School erisangibwa e Busangire mu Kayunga ku mukolo gw'okujagulizaako ebitone by'abayizi. N'abazadde baabwe nabo ne babakiza mwana ne bagenda bakolaki ne bagenda afumbirwa okugamba abafumbirwa ku myaka ng'emeka? Myaka ng'emeka? Ogonza okuwulira omuwala wa myaka nga 15 oba 10 ng'agenda afumbiddwa. Abalala abamu naddala abawala abamu naddala ebitundu nga abamu bagenze mu bitundu ebirala ng'eyo Kampala bawa ogenda okukola emirimu babayita njagala house girl njagala gundi
ne bagenda baddukireeyo ogenda okukola emirimu emifaanite kubanga ono wafu tekuli nnyo mirimu gy'amaanyi mingi waze bagenda bitundu ne bafuna emirimu ne bakola. Omubuulizi mu kifo kino Philip Mutalemwa asabye abazadde okufuba okuwa abaana ekyemisana n'okufaayo naddala eri omwana omuwala. Tulina kwongera kusomesa n'okulaga ekitangaala abazadde n'abaana kiki kyoteekwa okubeera mu maaso singa osoma nnyo. Naawe omuzadde kiki ky'osuubira omwana okyayinza okukolera singa omufaako n'asoma ennyo. Doreen Namubiru ne Mukiibi kameramaani be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abazadde b'abaana gavumenti eyongeremu amaanyi babenga abazadde abo bafaayo nnyo ku baana abakulabika nti babasomesa.